yamutuwa yamututte neneebaza Allah emyaka gyampadde n'omwami wange ebbanga lyembadde naye n'abawangadde naye babadde bakimanyi obulamu bwa Sheikh Ssebunya baana be na mukyala we nga buli wabeera akuwa assurance message badde nzija mu ambulance nenkebera mwami wange ngamba mukyala wange olumu nkunyiiza naye siri kuvaamu omwami wange mzee we yalyanga bayamugamba wadde omwana wange ono bebi banga lyonna ali ba bebi tomunyiizanga woli mumenya oliba omenye nti nga Sheikh we mba njagala omuntiisa mugamba ngenda kukuloopa ewaffe nga mpa ekitiibwa famiri yange agiwa ekitiibwa amaka ge nga agawa ekitiibwa naye nga ongerayo obubaka bwange nga neebaza abantu neebaza bannange olwalabye ng'omwami wange afunye obuzibu nenziruka ebweru nembayita baddu ababadde bamwagala omuntu abadde aliraanye Sheikh Ssebunya Sheikh nga teyeekwenyakwenya nga waabaanyiize tasobola kukulimba nti musanyufu nga waaba musanyufu nga era olaba nti musanyufu nga waaba akwagala wallahi ng'ayiwa era ate n'omwami wange anjagadde adde abaana be abasheyi abadde ayagala abaana be ng'obulamu bwe baana be maka ge naye just briefly mbagambye Sheikh engeri kyemugamba nti omwami ayogedde nti Sheikh amaze emyaka 2 nga agamba olubuto lumuluma Sheikh olubuto lwamulumangamu ulcers Sheikh weyaŋŋamba ng'omwezi gumu emabega nti awulira chest pain nze ndi specialist oriented saagala genda mu clinic bamale gatwa results tugende mu ddwaliro nakubira Sauda nampa cardiologist ku platinum namukebera nakola echo netukola ECG netukebera cholesterol netukebera mu lubuto ddwaliro Entebbe nebakebera Sheikh nga kimu kije naye olunaku olwokubiri banga nga sitambula lugendo luwanvu nesiweekeera naye alhamdulillah kati mpulira bulungi olwokusatu ate naŋŋamba yeewulira bubi nemugaa nti tugendeko mu ddwaliro
n'ebizaabuzi zaffe zonna ez'emabega mukyala namunyiganira ekifuba nangamba ennyo Sheikh singa omuntu wofuna obulumi tusinziira ku organs eza parts ekuluma Sheikh obulumi bubadde ku right namugamba ku right waliyo kidin ne gallbladder Sheikh mabega we yalina mu gallbladder stones nze nkola mu ddwaliro nembuuza omusawo gallbladder ezo zisobola okuleeta obulumi ne radiatinga ku right naŋŋamba nedda netubeerawo ne bamwayawo penkiira netuddayo ewaka nte nemuwa ekyenkya naalya naŋŋamba kanneebakemu emugamba mukwano kaŋŋendeko ku mulimu shortly nkomewo weewulira oti nagenda naŋŋamba siri bubi neŋŋenda nemukubira era nga twasigadde twogera Sheikh ali bubi naŋŋamba mukwano siri bubi actually neewulira bulungi n'emmere gyondekedde wano ngiridde naye nga ndi mukubo nkomawo osanga Sheikh atali bulungi naye alhamdulillah neyanza balirwana bange mikwano gya Sheikh mikwano gyange famiri yange famiri ya Sheikh abatudukiridde okuva ku peoples nga tuli mu ddwaliro abantu baayise nga bangi abantu abazze ewaka ekiro mwebale kwagala mwami wange mwebale kunjagala mwebale kwagala maka gange kyeyamumpa yamuntutteko ndi mugumu ate ndi mukyala mukkiriza ali Sheikh abadde mukkiriza nga talinaamu wallahi Sheikh tabaddemu nakkoona lyonna nga ne woba onyumya n'ogamba singa musiraamu kyatagamba singa mwami wange afudde mukkiriza nga Allah gwakkizaamu era yaŋŋamba batubanga tumusaalira omuntu yenna omushiriku ali ku kintu ekira kyonna nga si Allah omuntu yenna nga toli ku kiraamu ng'olina ekirala kyonna salatul janaza gireke mwami wange nabadde mukkiriza okuva ampaawo ofiirwa okulaba oti naye nagumye neŋŋamba ndi mukyala musiraamu bammaka amasiraamu ndabyeko Allah bakubye emiswiiba ewaffe ebyewanika ekitanda kola otya tebiriiyo si bya busiraamu saagala kukola kintu ate mwami onkwana aviira Allah enamula gyanamula ekyukemu naye nga nze nakiriza bambi oba olina ekipesha kyokozesa omwami wange tomusaalira nenga tumuziike mu busiraamu kuba abadde mwami musiraamu nenga neebaza mwenna sijja kumenya ani nja kwerabira nja kukola ensobi naye nga protocol observe buli omu mweyanza neyanza abantu benkola nabo aba amgo Indios Mission tulina amalwaliro tulina JWK Medical Center ne JWK International ekakiri bambeereddewo bayanguye okujja babaseka amusaasire amunyweze amusiime amusonyiwe ebyamusibako ng'omuddu amwanguyiza olugendo lwatandise abuli agifuula ekinnya ku binnya eby'omujjana amulongoosereza abaana baba abaana abalongoofu
abanaamusabira abanaamuweesa ekitiibwa. Amin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.